Tubaniriza ku channel yaffe ya YouTube Elisa Nicholas Sekitende mwebale kutugoberera bulijjo. Olwaleero tubaleetedde ku mulabirizi omujja ow'ekkanisa z'abalokole atwala ebbendobendo ly'e Masaka eyakalondebwa ng'ono agenda kutuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa Desemba mu Liberation Square ye Katwe mu kibuga Masaka, era ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu. Olwaleero Pastor Joseph tumwebaze nga mutuuze mu bitundu bya disitulikiti ey'Erakai mu ssaza Kkooki, gy'ayambye abantu abangi, abannamwandu, bamulekwa, abantu abatalina mwasirizi, ng'abawa ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, engoye, sabbuuni, biki byonna. Olwaleero asisinkanye ab'amawulire mu bitundu by'e Masaka okubeeyanjulira n'okwanja enteekateeka ze ng'omulabirizi omujja atwala ekkanisa z'abalokole mu bbendobendo ly'e Masaka, n'agamba nti waakugenda mu maaso n'okulwanirira embeera z'abantu ba bulijjo, okusomesa abavubuka ku by'enkulaakulana, okulwanyisa obulwadde bwa siriimu, n'avumirira nnyo ebikolwa eby'obwa ssedduvutto eby'okufunyisa abaana abawala abakyali abato embuto ne bava mu masomero ng'obudde bukyali. Asuubiza okukolagana n'abantu bonna enzikiriza zonna okulaba ng'akulaakulanya ekitundu kya Masaka n'ebbendobendo lyonna okutwaliza awamu, era katubalabeko wano nga banjula enteekateeka zaabwe ez'okutuuza omulabirizi Bishop Joseph tumwebaze ow'ekkanisa z'abalokole mu bbendobendo ly'e Masaka. Tuli wano olwa press conference eno esookedde ddala egenda okukulirwa omulabirizi waffe omulonde omujja Mwalugero. Naye bino nsaba mutusaasire, bino temubitubuuza. Ekisooka tatubuuza ebibuuzo ku kkala zonna emmyufu, eya kiragala, eya bbulu, eya kyenvu, mugwawa. Ekyo nakyo lwaliro mutusipeyalinge tumaleyo bye twagala okukola. Naye oluvannyuma ng'omukulu amaze okwekkalira, awo alibuuzibwa ebibuuzo ebirala byonna nga bwemuli bamwagadde. Ako keekebasabye kadonti. But the tools tubasaba the don't endala. Ekibuuzo bwe tuba tukipaasiize, waliwo omanyi mu journalism mulina kyebita delayed tactic. Mukiremerako bwe tuba tukipaasiize, toddamu kidwesinga bbulu ekibadde kya brown. Tekeriekako tukalina ekikama. Naye dues mubeere free naffe, ebibuuzo ebikwata ku kkanisa mubeere free naffe. Ate ndowooza gwe mulundi ogusoose okukola press conference ey'abalokole wano mu kibuga efaanana bweki n'omulabirizi omujja. So n'olwekyo tubasaba era ebeere friendly ng'abadiiringa n'omuntu omwo. That being said, I'm pointing ourselves to order and switch on your okubanga tufuna omukisa basisinkana munaddala okusinga okubayisa mu puroguramu gye tulina ey'ekkanisa era nakiki ekigenda mu maaso
region yaffe. Twagala okwanjulira eggwanga mu butongole nga tuyita mu mawulire omukolo ogugenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 9 gwe mukolo ogw'okutuuza omulabirizi omuggya owa region yaffe eno eri mu district 11. Omulabirizi ono owa Southern region yaffe eno okuviira ddala Lyantonde, Ssembabule, Bukomansimbi, Kalungu, Kalangala, Manyendo, Mukungwe, Kabonero Kyabakuza, Lwengo, Lwakaayi ne Kyotera. Disitulikiti ezo zonna gaffe buli disitulikiti erina omukulu agikulira nga ye district overseer. District overseers n'abakulu abalala kuva mu district 11 ne balonda omulabirizi agenda okutukulembera. Omulabirizi oyo ye omulabirizi Joseph Tumwebaze yagenda okukulembera region eno okumala emyaka 5. Emyaka 5 bwe giriggwako ekkanisa eriyinza okumuzzaako oba okulowooza obulala. So olwaleero omulabirizi agenda kubanga ayogerako gye tuli olw'okweteekerateekera olunaku olw'okumutuuza ng'omulabirizi waffe owa region eno. Olunaku olwo olugenda kubeera nga 9 Desemba omwaka guno. Tusuubira omugenyi omukulu okubeera pulezidenti wa Uganda, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni Kyewalabulwa, gwe tusuubira okubeera omugenyi omukulu. Era tukkiriza nti byonna bijja kugenda bulungi. Omukolo ogwo gugenda kubeera ku Liberation Square, era tuyita abantu bonna okubeerawo. Omukulu omugole era naye ajja kwongera okwaniriza abagenyi be okujja ku mukolo. Olwaleero tuli ttiimu abamuwerekeddeko. Ono ye provincial overseer Omusumba Gasana yakulira province ya Gatate district ezikola Masaka City yatudde wano mu kibuga. Ono ye mwamutegedde amudiridde awo ye deputy w'omulabirizi Omusumba Namulijeni Kirangwa nga ye deputy regional overseer. Amudiridde wali olwaleero guno ngukoze naye emirundi emirala gyonna eginaddako gwe mujja okukola naye Omusumba Pius Kabiswa. Mukulu Pius Kabiswa ye regional public relations officer, ye ssekamwa waffe. Olwekyo omulundi omulala yajja okutandika era mulamye atandise n'okuteekateeka olukiiko luno. Omukulu oli ye mukulu Joseph Mubiru nga ye overseer wa disitulikiti y'e Kalungu, era ekibuuzo kyonna ekinaaba kikwata ku ba overseers abalala bonna nga bwe bali 11 mu region yonna. Ba overseer mutegese ki? Ba overseer omukolo mugulaba mutya? Mugenda kuleeta mutya abantu? Omukulu oli yajja okuddira ba overseer banne. Omukulu ono yajja okuddamu eri Masaka City. Masaka City mweteeseteese mutya? Ate abasinga mwenna musula mu Masaka City. Kati temwandyagadde mukolo ogutabeerako bantu bannakibuga temuliiwo. N'olwekyo omukulu ono yajja okuddamu ebibuuzo ebyo. Omukulu Kabiswa ebyamawulire tutegese tutya bannamawulire ku mukolo ogwo bw'wabaayo ekibuuzo ekifaanana bwe kityo yajja okukiddamu. Region yaffe nteeketeeke bulungi nga tulinamu emirimu gitambulira mu layini bbiri. Tulinamu layini eya spiritual eby'omwoyo ekkanisa n'emirimu egikolebwa mu kkanisa. Egyo nno omulabirizi ono agikolera ddala nnyo era ye primary role ye wano mu region ne deputy we. Naye tulina n'emirimu emirala egikwata ku bulamu bw'abantu, ebyenkulaakulana, ebyensoma. Omulabirizi ono alina kuwozesebwa ki ku baana ne ku mirimu egikolebwa bwe gityo. Egyo nze gikulembera nga regional prime minister, era emirimu egimu bwe gityo mujja gitubuuza tubabuulire ebibuuzo. Naye ebibuuzo byonna ebisinga mujja kubuuza omulabirizi. Ajja kusobola okulonda omu ku ffe addemu ekibuuzo ye nga bwana abakoze eki awulidde. N'olwekyo eyo yenyanjula yaffe ekikulu papasi yaffe ya bintu bibiri. 1,
twanjulira bannamawulire omulabirizi omulonde agenda okudda mu kifo ky'omulabirizi gwe mbadde mumanyi omukulu Leonard Sserwadda. Ekyo bannamawulire tukikoze gye muli, n'olwekyo mukube ebifaananyi birungi mutandika okututundira omulabirizi waffe wano n'ebweru ne ku mitimbagano gyonna. Pakasi eyokubiri mwe bannamawulire okutuyambako okukunga abantu bonna nga muyita mu mawulire ne byonna bye munaaba muwulidde okubatuukira okujja ku mukolo gwaffe ogwa Kamwenda omwezi ogujja. N'olwekyo press conference yaffe tugikuddewo tuwanika omukono n'ennonda then atandike n'omulabirizi kibuuzo kyonna nga bwe mwagala era bajja okutandika naye ndowooza asooke yeeyanjule atubuulire puroguramu ye nga bw'ayagala manifesito ye weeri wano n'ebirowoozo by'alina eri region, n'oluvannyuma bw'anaaba amaze ekyo tutandika okumubuuza ebiki ebibuuzo. Era nga butera okuba bulungi nga guliko ebyokulya guliko ebyokunywa nga bukirooke ng'abantu bonna babudde nga guliko security nga omukulembeze waffe ow'eggwanga ng'azze okuadressinga eri abantu be abagenda okubeera ku mukolo. Gukuŋŋaanya regioni yonna, disitulikiti zaffe zonna ezigatta Greater Masaka. Abantu bonna tubeesunga okubeera ku mukolo gwe. Gwe gumu ku mukolo gwe tusuubira okubeera ogw'essanyu ennyo mu regioni yaffe wano. Ssebo ng'esonga nsaba namwe mugwesunge. Koze musonga emmere yange bonasinga netusindika kaadi eriyo abazifuna eriyo abatazifuna. Mugenda kubeera open, alina kaadi n'atalina kaadi agenda kukirizibwa okuyingira mu mukolo guno ogw'okuntuuza mu bitabo by'obulabirizi. Enzikiriza endala tubayise ku mukolo gwaffe nga nabo bwe batuyita ku mikolo gyabwe, ate ng'ekkanisa tusuubira kutambulira wamu n'abakulembeze abalala, newankubadde ebimu tetukkiriza bifaanagana, naye bwe bifaanaganidde tujja kutambulira wamu. Ebyenkulaakulana tutambulira wamu n'amadiini amalala, ebyekukola n'emikono tutambulira wamu n'amadiini amalala. Bwe tutuuka mu byensinza, buli muntu asinza Katonda we okusinziira bw'amutegeera. Ensonga y'abaana abawala abato abava mu masomero n'emukyaki mwennyini eba yetandise okusenseramukko. Obuuza omwana guno nga takyalabika, ogenda kunoonyereza mbu omwana yafumbirwa myaka 14-16. Tugenda kukiremerako nnyo, tukivumirira nnyo, era awo tusaba partnership ne gavumenti bwe byetaagisaamu omukono ogw'ekyuma guyingiremu, naye abaana b'ekkanisa tusitule omulembe ogunaddako enkya nga basomye.